Mugamba mutya abali ku channel ya Fayitibwa Chaiti YouTube channel ya olunaku olwaleero nze nammwe abaana abawala abakyala njagadde mbalage enkozesa gy'okozesaamu omubisi gw'enjuki ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko. Omubisi gw'enjuki guno kikulu nnyo ofuna omubisi gw'enjuki omulungi kuba gujja kuyamba bulungi nnyo ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko. Ng'ekisookera ddala bw'ogufuna nga bw'ogulaba tugusaanukule. Funa akantu akalala nze nfunye kano. Beera ng'ogusiigako gusiige kantu akalala awo ebbali k'oba ofunye naye nga kayonjo bulungi. Olaba bw'omala okugusiigako nga bw'olaba kawumuza awo wansi. Beera nga weeteekateeka bulungi nnyo. Bw'omala okweteekateeka bulungi beera ng'okwata wano w'osiiza omubisi gw'enjuki. Okitegedde kwatawo bw'oti. Kwatawo nga bw'osiiga ku bugalo bw'ogenda okukozesa okusika. Okitegedde beera ng'ogusiiga ku bugalo obwo bw'ogenda okukozesa ng'osika. Kati bw'omala okugusiigako bw'oti tandika okubeera ng'osika. Gusiige kantu, olaba gusiige kantu bw'otyo nga bw'olaba. Kwata wano bw'oti eno nga bw'osika. Kitegedde kwatamu eno nga bw'osika. Kitegedde omubisi gw'enjuki mulungi nnyo ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko. Abalongo abo oteekeddwa kubasika budde ki? Obudde bw'oteekeddwa okusikiramu abalongo bulina kubeera budde bwa ku makya nga waakazuukuka. Beera nga weeteekateeka bulungi, beera ng'otandika okusika bajja kgendako bulungi nnyo. Ekikulu kya byonna gwasika gw'olina okuba nga kyokola okitegeera. Eddagala lino kati nga guno omubisi gw'enjuki guba gutuyambako buyambi. Ekikulu kya byonna gwasika olina okuba nga kyokola okitegeera nga n'obwogenda okusika obumanyi. Olina okuba nga bwogenda okukwatako ng'obumanyi. Ekyo nakyo kikulu nnyo. Ekirala omubisi gw'enjuki guno gwatandika gujja kuyamba naawe nga zaakona gujja kuyamba bulungi nnyo. Wamu naawe ayagala okwongerako oba okuzikuumirako kozesa omubisi gw'enjuki guno mulungi nnyo ku nsonga eyo. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 emu yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel ya Fayitibwa Chaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.